sparkles like a moon. Religious knowledge is our foundation. If you want to prosper, Qibla is the answer. Success unlimited because in God we trust. Qibla Islamic, that's also wisdom. Religious respect is our foundation. If you want to prosper, Qibla is the answer. Success unlimited because in God we trust. Believe that you can never surrender due to quality education provided to us. Aim higher, move higher, I know you will win. Success unlimited because in God we trust. Qibla Islamic, the hill of you. Let us share them together to brighten our future. May God guide us well, never shall we lose hope. For the soul is the soul, success unlimited because in God we trust. Foredo omuntu akujja bujja mu kyalo n'akuleeta e Kampala n'akussa ebigere ku mutwe baba takunkumulidde. Anje nakujja omanyi onkuzaayo nomugase nkuzaayo Sowedi otunulya Mayidi nga bosi w'omukyala mukikinaddeko nkuze e Busoga nkuze e Mbale kati olaba ogezze nnyo ngaje yepangululidde ddala alaba gwe yajja ewala amufuukidde afuuse omunene n'otunulya omutonzi waffe gwe tukinalirako nova ku mutonzi ate newekwate omulala nga tinze ente ente ntinze ente ye Katonda ye nawulirako omugagga ali awo mu kibuga Muyindi mugagga muvundu ddala yayina Katonda we kabumbe yakateekako abakakuuma abakayonja abakatambuza kakati nze Katonda ate gwe naafunira abamukuuma kati ate bwe malanze musabe obukumiza atamuwadde bwe mala omuteekako abamukuuma kati ate nze muga nti ate kati nze nga bwe nkwadde abakuuma kati nawe kuuma nze mba ntegeera sebo Katonda oyo nga bamuleeta mu lift ayina ebizimbe bingi mu kibuga nga bamuleeta mu lift ayina kuba mbwogwo abasigadde mufulume ayingira Katonda n'abasirikale be mu Katonda yenjogere kindeke kinga abasajja bali kibaleka baali wali yabaga nti nze Katonda era n'amanya ga nze w'obushobozi abantu ne bamukkiriza bali ne Katonda eno omutonzi w'ebitonde byonna alina obuyinza teryali busa n'amutta Katonda nattaani abagoloberizi ne bamuziika abagoloberizi ne baziika ani oyo abakyali Katonda w'ofiira nze mba nkutadde nga bwe natalubale n'emisambwa ku kye nabagambye tetusobola kujjirwa masiro nga lubale n'emisambwa saaga todda nga nnyina eyaŋŋambye batwabaddewa nanga nti akulira abasamize bonna mu Uganda bonna abakulira ku kikomera kye ate kujjudde basirikale nze oyo naye mba mutadde kati aba agenda tugamba ki nga ku kikomera kye kuliko militale bajjajja militale ate Islamic Media Qibla Islamic Media